Mama wa Ssegirinya ne Omubaka Ssegirinya bakubye omulanga nga beegayirira Omulamuzi abasaasire bintu byongedde okulabika nga bikaluba. Ono abalaze ekigere kye nga we kitandise okulabika nga kivundira mu Kkomera. Nkubuuzaako gy'osinzidde weebale nnyo, weebalire ddala okuvaayo n'ogoberera ensonga ez'omuzinzi yonna gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata. Ensonga eriwo kati abali ku ground gwampuliriza naawe ndaba gye nsobola okukuwako y'ey'omubaka wa Kawempe gw'omanyi obulungi Honorable Segirinya Muhammad ali wakati mu Kkomera ku nsonga ezeekuusa ku kulabika nga yagenda mu maaso okulabika nga yeetabako mu kittabantu eky'ebijambiya ekyali wali e Masaka. Kaakati olunaku olwaliro wakati ku kkooti ya Buganda Road, musajja mukulu ono ng'ali wakati ku video conferencing ku nkola eno alabiddwako nga ayoza ku munye wakati ng'ebintu si byangu, ng'ebintu bimusobedde, ng'embeera emusobedde oluvannyuma lw'okubanga yatulugunyizibwa lwe yasembayo okukwatibwa era nga kakati embeera gy'alimu gwampuliriza naawe ndaba eyongula ziga. Kaakati ono wakati asobodde of course okuwanika okugulu kwe okusobola okulabika nga kufiitinga mu video era n'alaga omulamuzi ng'ayoza ne ku munye ng'amulaga ng'ekigere kye we kigenda mu maaso okulabika nga kivunda kubanga musajja wattu tafunanga bujjanjabi buli awo gwampuliriza naawe ndaba. Wano omulamuzi mu ngeri ey'obutabaamu kisa kyonna alaze nga tebimukwatako era maama wa Ssegirinya n'alabikako mu kkooti ng'agenda mu maaso okukuba omulanga n'agamba bassebo musaasire omwana wange tasobola kubanga yeetabako mu bintu ebifaanako bwe biti kubanga mmanyi omutima gwe we gutandikira ne ogukoma n'ekikyasobola okukola n'ekikyatasobola kukola. One of course omulamuzi yagenze mu maaso okulabika nga abiziimuula era ne bongera n'okumuteekako emisango emirala nga bagamba nti yagenda mu maaso okulabika nga inciting violence oba ayongera okukunga bannansi okuleetawo obwegugungo wakati we twali mu nga tugenda okuyingira okulonda kwa bonna okwabindabinda wali mu Julaayi wa January guno mwaka gwe tulimu. N'olwekyo bano bamusomedde emisango emirala ne bamutegeeza nti ng'ayita ku Facebook ye page gy'omanyi obulungi eya Segirinya Muhammad Insta update mbono yagenda maaso okulabika nga ayongera okukola okutiisatiisa ng'agamba n'okugamba nti singa wanaabaawo okubba obululu oba okukyankalanya enteekateeka zaabwe baana ba mama baana ba taata. Kakati ono omusajja wattu of course bamwongeddeyo okutuukira ddala mu October eri gamba ennaku z'omwezi 28-29 lwe banaddamu okuwuliza ebimufaako naye ate bassebo ne bannyabo ng'ali mu maziga ng'okugulu kwe kutandise okuvundira mu Kkomera. Ensonga bwe zityo bwe ziri nkugamba subscribing, sharing, commenting ffe tuli ku ground okwongera okutuusaako buli kye weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata. Yenza Ssemaganda Moses lwa Kampala Media TV.